Abakulira ebibiina by'obufuzi eby'oludda oluwabula gavumenti okuli ekya Alliance for National Transformation UPC FDC balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyamateeka n'ensonga za Paalamenti mwe bategeereza nti ennongoosereza ezaaleetebwa omubaka Richard Lumu okutandika okukuba akalulu kwakulira oludda olwa gavumenti mu Paalamenti tekigenda kunafuya ebibiina byabwe. That this bill should not be passed. It's a recipe for disaster for the politics of this country. The environment is not conducive for party building already. Don't add other complex situations. Jeno Mugisha Monto wa Alliance for National Transformation agambye nti singa akulira oludda oluvuganya gavumenti anaakubwako akalulu mu Paalamenti ajja kuba w'amaanyi nnyo okusinga abamulonda ekintu ekigenda okutaataaganya enzirukanya y'emirimu gy'ebibiina. Because if you elect a leader of opposition without the main party that has that leader of opposition in place, you can easily create two power centers. And that's a recipe for disaster for that party. In that regard, what would you be doing? You just simply be weakening a party. Bw'ati asabye Paalamenti ereke ebibiina byesalirengawo kwakulira oludda olw'obula gavumenti. Even in situations when they might falter, you don't try to solve a short-term problem by creating a larger problem. Ebbago lina akakiiko k'ebyamateeka akagenda maaso n'okulyekenneenya nga lyagala ekibiina ekisinza ababaka abangi mu Paalamenti ku ludda olwabula gavumenti baleetenga amannya g'ababaka basatu olwo ababaka bonna okuva mu bibiina ebiwabula bagakubeko akalulu ng'anaawangulanga y'anaabanga alina okufuuka akulira oludda olwabula gavumenti. Fred Ebiru ssaabawandiisi w'ekibiina kya UPC agamba ebbago lino lijjidde mu kiseera kikyamu ng'ebibiina by'obufuzi biri mu kwetegekera akalulu k'omwaka gwa 2026 nga bano kwe kusaba ebbago lino lisooke lirindeko okutuusa ng'okulonda kwa 2026 kumaliriziddwa. We need to prioritize what comes first, and we think the election of 2026 is a priority to us. We think the other things can be addressed administratively. Patrick Oboya Muriat, President w'ekibiina kya Forum for Democratic Change, aganye okuwagira ebbago lino n'agamba nti teryaleeteddwa mutima mulungi. The Honorable Lumu attempted to come to us after he drafted his bill. And we said no, at the conception of this bill, we should have been part of this. The creation of the position of leader of opposition is contained in the Constitution of the Republic of Uganda. And any resources that go to that office should not be seen as a favor. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.